Golola Moses of Uganda y'omu ku bazannyi 8 abagenda okubeera mu Nsiike ekiro kya leero mu lulwana olutuumiddwa Battle of Champions. Olulwana luga kuteekebwa ku Makinde Forest Park era Golola Moses agenda kuttunkana ya Abbas Ongoma amanyidwa Kasumaali mu buzito bwa 182 oba buyite cruiserweight. Golola agamba agenda kuba Kasumaali amumuza omuzannyo gw'ebikonde wadde nga ye tanalowooza kuwummula muzannyo guno. Ekinabeera mu kiriringi sibasuubiza lawundi esooka, sibasuubiza yakubiri, sibasuubiza yakusatu, ate sibasuubiza kumalako. Naye Kasumaali agenda kulwana n'omulwanyi abadde alwananga ne babokisa bamaneeno, omanyi okwabo yakuba maneeno, ya maneeno yazannya n'ennyakaana n'amukuba, Kasumaali n'awagira awo. Kasumaali agamba wadde nga Golola aze alwana n'ennono eziwerako ye tamutidde era asuubiza abagizi be okumuwangula. Nga bagambye ndi nnyondo akoona ennyondo ng'ate ennyondo ebongoka bubongosi. Ate tomanyi nti ennyondo yekuba omusumaali? Nga bwebongoka ate. Omusumaali ne gunyweza ennyondo gu. Abazannyi abalala agenda kubeera mu Nsiike Nasabu Kenya okuva e Budaaki agenda kuttuka ne Malaba Emmanuel okuva e Busia, Mulindwa Chelsea azannye ne Ngobi Frank, Olosakito Alex atunke ne Seguya Abbas. Wowe!